ebyobufuzi byandigenzeemu omuntu amaze okugaggawala oba akuze mu myaka nkwegamba nga era last resort kyekiseera ekisembayo kubanga tewali munnabyabufuzi akugamba nti alina kalina mu kibuga okuggyako abo abali mu gavumenti yennyini naye abasigadde bamemba ba palamenti baani bonna buli oluvaayo nga sente zikugwako teziri mu mukisa sente z'ebyobufuzi tosobola zigaggawaliramu tosobola noba ng'ozifuna mu bungi n'emmotoka bw'ogigula mu byobufuzi egenda bwetyo n'ennyumba bw'ogizimba mu byobufuzi egenda bwetyo kati ebyobufuzi byo tebiri mu mukisa ate bw'oba okutta essente ng'eza Museveni oba eza Kyagulanyi zo ate enzibu nnyo wali omwana yagenda n'afuna ssente Kyagulanyi yamuwaayo $5,000,000 naye omwana yatomera emmotoka 7 n'atomera n'egeeta ewuwe zonna zaggwawo olunaku Museveni n'obwako obuwumbi n'obuwumbi era tebuwangaala mu wiiki emu buba buweddewo buuza yali aweereddwa ssente za Museveni Museveni ng'agabye ssente naye ziriwa anaazirina gwe n'osaaga gwe buuza Kayibanda Museveni yamuwa emmotoka n'amwana kiweeri akyanaadde n'ekikumi kati ate gundi ze bali bagenda okulima gundi watermelon kati ziriwa kati kwegamba sente z'abantu abo manyi bwe bali mu nsiko ne bano abeesimbyewo bayise mu bintu bingi so bagenda ne bagenda mu bijaddu ne babiramira musaayi babiramira sente kati sente buno bwazikuwa teziba zizo ziba za kijaddu tezimara mwezi tezimara wiiki mu nyumba tezimara wiiki Museveni n'obwakuwa akawumbi tekamara wiiki nga kali awo kaba kawedde tomanya gye kalaga so kati bannabyabufuzi bo balina ebintu bye bagira kyova olaba batuuka mu biseera ebyokulonda walina okufaayo abantu omusaayi guli gugende gunywebwe ebigundi 2 kubanga byo tebirya nyama tebikola ki musaayi jo juzi bwe bamaze okwewandiisa abantu 8 kati bali munda basibiddwa bali munda kinona bali munda babakwatidde kyate budde babakutte nga bali mu kampeyini ezo batandise bakola biki bakola efujjo mu kkubo tebakuta abaana bafa ba Nuupu je bali ate abo bati bakyakwatira ddala Nuupu bali 47 ababaddeko n'abalala bagenda gwerindo ojja kulaba kitali yejja kujjula Luzira ejja kujjula wala ne komere ddala lye bazimbye awe mukono bali awedde lyonna lijja kujjula ekabasanda weeriri kati gwe odaawo n'abalala bagenda okufa bangi omusaayi gugenda kuyiika naye nga guyiikira ki kubanga bano abaana bo tebamanyi bubadde bwa byabufuzi tebamanyi nti bano Bakyagulanyi baani bye baliko bali mu bubaddi kati bo bambi bajja genuinely nga balowooza bagenda kukyusa gavumenti tosobola kukyusa gavumenti ya Museveni tosobola ogikyusa otya bw'oba tomukolera takukkiriza na kwogera Kyagulanyi agenda bweru n'amuvuma n'akomawo n'atuula wano n'agenda n'abaza emisango ne bamukwata ne bamuta n'emisango ne bagigoba ne Dr. Besigye tebamukkiriza yadde n'okutuuka wano bamukwatira Kenya ne bamuggalira kati ali munda twali amwogera nako bannabyabufuzi wano basirisa naye nga bandigambye tetugenda mu kalulu kano nga munnaffe ali kuki ali munda ne bateekawo obuzibu embeera president yandireese bano abantu be ne bamuvuganya abantu mubagamba nti gwe munaalaba ng'ajjayo empapula oba ng'azizaayo mumanye nti wooli banditidde okugenda bantu banditidde kati bano abajjayo empapula simanya bibiri bimeka kiki bazikomyawo ate bazikomyawo nga bakomyawo ziriwa abalinaadde 10 tebalinaadde 10 tebalinaadde 10 bagenda ne bakoma wakiso bali wakabe mu buzigo beebase ba political Nobert Mao kino kyagamba nti nno zino ebibiina ebirala tebijja kuteesa transition yasinziira ku kinga n'okwesimba oti yeesimba anti kakati transition bateesa bo bakola iPod yegenda okuteesa kati fe ebibiina ebirala batujjamu naye ffe tugamba mukole bye mukola byonna ensi ebalaba muli omusimbi gw'ensi ensi mukole byonna ensi ekola ki ebalaba mugende mu maaso twabaleka ffe twabavaako kati ebibiina biri mu iPod byokka bigenda okukomba ku ssente bye bigenda okukomba ku ssente n'okuteesa transition era bibaziwadde babawadde kati ensi twagibalekera twagibateera bagende mu maaso bakole bye baagala ensi bagirye
n'ensi eno tekungulwa. Sitekungulwa. Omanyi kati twali tugamba Abaisirairi baagera ne beekalakaasa mu Egypt. Bagala twagala kudda ewaffe. Katonda n'agamba mwagala kugenda nti ye n'agamba kale. Ate n'akalubya omutima gwa Faraawo. Ye Katonda yennyini n'agukalubya. N'ataka okuleeta ebikere, n'ataka okuleeta emisota, n'ataka okuleeta kati bano abeesimbyewo beebo. Beebo Katonda beyagamba beebo baleeta byebikere emisota. Si bantu. Omuntu tonnaide nyumba mwosula weesimbyewo gwa president. Obeera ki? Ate bwe bamala okugenda, ate Katonda n'abayisa mu nnyanja emyufu, ate bano n'abata, ate ne bano tebaatuuka. Olukaaga olwava Misiri watuuka babiri bokka. Abalala bonna baafiira mu ddungu. Kino ekyamukulu Nsereko okufaafagana n'aba-DF okiraba otya? Nsereko bamulekerera bakola kyeba. Nsereko takyalina kyakukola. Musajja watu yaleka obwa MP n'agamba ajja kuba president nabwe tazze. Kati agenda kukola ki Nsereko? Aba MP tebanaba nominatinga. Tagenda kunominatinga, yagamba abitadde mpozi bw'anaamala ate ne yeekyusa. Naye yagamba abitadde. Nayinza okwekyusa n'akomawo. Kubanga bannakampala bakyamwetaaga. Naye kati ave ku mpuuga yakitegeera n'agamba nze sigenda mu bya kiyaaye ebyokwesimba obwa president. Sente zigenda kufiira bwemage. N'abivaako ng'omutendeke bw'abeera. Ng'alaba tasobola kuwangula President Museveni. Tosobola. Bano tena kibagenda kukola nkugambye bonna bagenda kulwanira % ya 30 bagenda okulwanira. Ate President ali ku 70. Ate sina kulwana. Bayinza okugamba Mafaabi Kyagulanyi afunye 15 oba 12. Mafaabi afunye 10. In fact walina okulaga nti Mafaabi ate akoze nnyo olw'okwalaga nti Besigye bwe yava mu FDC ate ekyali y'amaanyi. Yes, Mafaabi ayinza n'okusinga Kyagulanyi. Gw'ojja kiraba. Obuzanyo bw'ebyobufuzi buli wano. Akati abalala bagenda okudda kwawo Munyagwa ayinza okubeera ow'okusatu. Ow'okuna ayinza okuba ow'okuna Munyagwa. Kubanga Munyagwa musajja mwogezi ate afaayo ku nsonga. Ate Mugisha muntu. Munyagwa ajja kusinga Mugisha muntu. Munyagwa ajja kusinga Mugisha muntu. Agenda musinga. Ate Mugisha muntu ate Mugisha muntu alina base eriwa. Bali manti ekibiina kya anti kya. Ate wa. Gwelinda kati bye nkugamba nti bikugamba Munyagwa agenda kusinga Mugisha muntu. Kakato okuddeko wali omusajja namuwulidde simanyi waawe eyo ayinza okuddako. Kasibante ajja kusemba. Ono Robert Kasibante. Ajja kusemba. Ate nze nkubuulire ne munnabyabufuzi. Yajja okusemba. CP yalese mabiri. CP ajja kuwaddawaddako yinza okubeera ng'ey'omukaaga. Ejja kuba ya mukaaga. Kenny Lukyamuzi lwaki ye teyesimbawo okuba president? Alina yadde 10. Nze kyembadde nkugamba nti ssente za Museveni ozirina osigaza dda akantu. Talina yadde noono yamukwakuddeko kya Julayina. Ali kubanga yamuwaddeyo akantu. Yamututte butwazi teyabuulidde na kibiina ne Secretary General teyategedde. N'amutwala butwazi mu Electoral Commission. Nange owange yabadde aleesi. N'amukolerako sitamu. Nange owange yatwala Tumusiime yatwala Baale Charles nga sitegedde. Bankubira bukubizi mu kakiiko k'ebyokulonda. Tumusiime aleese Baale mugabo bamuleesa muleeta. N'emikono simanyi gye yaba yafunye oba teyafunye simanyi na gyali. Era tegyamulemye kwate tebamunominatinze. Yamutikudde. Tumusiime yatikudde. Yatikudde n'agenda ali mu kyalo ali Kiruhuura. Yageze kuwummulako. Ayageze kuwummulako. Tumusiime nga mutikuzi mulungi. Abadde bubi. Nagambye musajja wange abadde bubi kaagende kabutikule. Yatikudde oba meka nange simanyi. Era teyampadde ade ekikulu. Nga Secretary General atakuwaabira nti. Teyampadde. Yasalawo n'agamba tuwayinza president konzo wayi sigenda kulwanira nze bintu. Si ekyo ekibiina kya Fiiru. Ate yampadde ade 10. Saategedde na kintu kyonna. Ffe tuli ku secretariat n'omusajja tetwamulabye nako. Stamp yazina Secretary General Sigobenazo. Yasazizza kirabika. Yinduza asazze. Ate tukole. Agenda wali kuna sane basara. Owa. Kaka tugenda kukola tutya. Sinawe yafa. Uganda yagenze kwewummulira. Uganda yagenze. Ekibiina tali kikutundako nga totegedde. Tekakata n'akitunda ati. Tanda bw'akitunda naye ebyo yabikoze nga nze namulese ne ngamba abikole. Kati Baale yali luddawo. Simanyi na gyali ate namulabyeko. Bwe babadde ne Ken Lukyamuzi yatutte yeye mwetweredde mu Electoral Commission. President nze muleese. Yesu Lukyamuzi yakoze bulungi. Kubanga yo we yamutuusizaayo. N'oli yamutuusizza.
ne Rucamuzi naye teyagambye kibiina yatutte Butwazi abasajja nga bakambwe ennaku bw'osaaga n'okusaaga sajja bakambwe ekitegeeza ko Mulimanis Party yalwanye nnyo yalwanye naye bagiyambyeko era nga bukyabadde kirina okubeera bagirwanyeeko era nayo neekola kyerina okukola ezo embeera ze tulimu mukulutugu ombuulidde buyino buyino mungi nze njaga kubuulira temuli bibiina byabufuzi wano teri bannabyabufuzi nti bazze bawangule Museveni bakole teri agenda kuwangula Museveni taliiwo teri agenda yadde kumusemberera yadde teri President ayinza kwesimbawo n'agwa tekisoboka ekintu efamire ya Kaguta egenda bafuga emyaka aginda 9 n'omusobo gyegenda obafuga ate nga naawe bajja kuba basaasidde kubanga n'omuzukulu naye kata alinnye ono mutaano wanakikwatira ng'omuzukulu naye Meja General njagala obasiibule abasiibule ne bannyawo nti fe ebigambo tubyogera ne tuwandira wano naye ebiri wansi eyo bingi gwali eyo kyolaba kirabe nga bwe kiri kigoberere bw'obanga wakugenda kuwaayo omusaayi gwo era ebijjadu bye baleeta genda weetabeemu oba kugenda mukomera kubanga bakwatiddwa bagenda kuvaayo okulonda kulina okulonda okubanga kuwedde kakati gwe weeteekateeke ogende basibe oleke obwana oleke omukyala oleke mama oleke taata ekyo nakyo kibeere nga kiwedde abagenda okufa bafuutu sooja namwe mweteeketeeke musaayi gwa muguyiike mugabule bijjaddu mugabule bajjajja ekyo nakyo kigwe ensonga eno ya Geoffrey Rutaaya etambula omukyala Ninsi okuvayo n'agamba nti Geoffrey Rutaaya tasasula fiizi za mwana ng'omusajja ne lisiiti yavuddeyo n'aziraga yagenderedde ki yabadde ayagala muswaza mu kiseera kino ekyakalulu naye Ninsi ng'agumiikiriza Rutaaya omanye ebbanga lyabadde ne Ninsi emyaka giweze emyaka mingi nnyo giwera nga 15 gyokka 17 si gyokka 17 si gyokka n'abeera naye gundi naye kyanga awo n'amatovu n'agamba agenze Rutaaya n'amukuba embaga ne bigira bwe biti abadde naye kumala akaseera era n'amatovu akimanyi akimanyi nnyo ekipya kye kya Rutaaya abadde n'amaka ge 2 yasooka omupangisiza wali ebugoloobi nga waabeera ekireka yali kireka bayitawo kireka we yali n'avaawo ndowooza oba kati yamutwala awalala naye nga abaana bawera kumpi 6 ndowooza be yakamuzaalamu abaana 6 yamukunkuddemu abaana wala kirungi nnyo naye newaabwe tatuukanga nayo yadde ate kikigga ate ennyo kizaala ebyana birungi kyali kiyimbi nno omugundi eyo mu bandi anti era gye kisanga n'akitwala n'akikunkumalamu abaana ndowooza kati baweze ba 6 baba meka Rutaaya tasaaga baba Rutaaya tasaaga Rutaaya n'akijjamu abaana n'amatovu n'abeera abaana bannamatovu ne bagenda ebweru aboono bonna ne basigala awo tayo abaana bakulu omundowooza ono yesi ye mukulu owa Ninsi ye mukulu wa senior 4 kati abalala naye weebali abalala bali awo nga bwe nkugambye naye abadde awo ng'akukuta naye gyali naye Ninsi yasirika taddanga mu mawulire kuva luli abadde yasirika yagumiikiriza Rutaaya naye nze kankubuulire abakwala baagala nnyo bamemba ba paalamenti oba baminisita naye baminisita baavulunkupe Rutaaya yawe yavuwala kasita yagenda mu byobufuzi yayavuwala nze nkubuulira amazima okujjako ng'akubyeyo akavulu n'asobola okufuna ate buli zaakola gundi azimuggyako bujja n'amatovu n'amatovu naye amufuukira eberegi kati gakeyinja mu ngato n'amatovu buli zibakola mu kivulu amaka gonna yagazingako ebintu byonna yabizingako byagala mu manya ge buli kimu kyonna kati Rutaaya yatuuka okuva awaka n'agenda ewa Ninsi oyo n'abeerayo nga gy'abeera omukazi n'alumba omanyi bava wano ewaffe wali egayaazo kimanyi ekyo n'amatovu ewaffe egayaaza namukunda awo Kayebe ati nibagenda batwala senge wano Kayebe ku Kyegundi ku Kyekasa ku Kyewalesi gye bamuzaala awo wano Kayebe ng'ogenda bw'otyo n'amatovu weka kuutu n'amatovu awugundi awo balinawo ndowooza ennyumba naye nga weri kakuutu beeri ddala wano eri ndowooza gye basibuka naye nga kati wano ne bafunawo obutaka ati ne bagenda n'atwala senga n'atwala baani Rutaaya baamugjayo ng'ali mu vesiti
ngari mu vesti ni bamusika ni bamuteka mu motoka ni bavuga Geoffrey Rutaya ni bazawaka mumbate twabisirikirira bamujjayo ku macha nyonga yakazuka bwati ngari na mukinu nomukuba mu motoka ni bamuvuga ngari mu agundi ngoye nazirikiwa nisi bari we twayise mu bintu bingi fe twabimanya nene tugambo wayi katuleke Rutaya kwa tabade na buzibu ba musajja wa musajja tumukakam kubanga nekirala si kive wano mu Buganda omusajja okubeera n'abakazi si kive n'akato si kive n'okuzaala abaana si kive naye obuzibu bubeerawo ntolemereddwa okulabirira abaana awali ayeteza yes kati Rutaya sigata na busobozi obwo yandwadde azifuna naye Rutaya olwa n'amatovu okumwetooloora n'amuzingako n'atamuwa budde buli kaseera tamukiriza genda wa niisi n'okulaba ku baana be ate Rutaya omutima gusula gumukuba oluusi waliwo bwabeera ku TV okutuuka saa 7 ez'ekiro bambi ng'omutima gumukubira niisi naye nga tanabwagenda mwagala nnyo nga tanabwagenda okiraba nga n'amatovu egundi yasibye n'ebisumuluzo yabirina bisula mitwetu ebyennyumba mweno musaaga yagenda n'akola restaurant wali n'abaana gundi yali alina okuleeta abaana balyewo kyemisana gundi yali agambye muleetewo abaana makindi balye ku kyemisana n'amatovu sikata abayiire supu kiki mukazi nga mukambwe nnyo era kyavaamu munnange Rutaya n'asirika kakati ono niisi yasindisa omwana sigamba nti omwana yalina obuzibu ye yalina obuzibu yennyini omanyi mukama akuma ebirala naye programu neba ngeri kirasi ngeri kiriya ate gokyatudde toli muganda tobikako mukama akuma ebirala n'akuwamanyi era ekizibu kye tulina kati n'ekitutta kyonna maanyi ag'ekisajja osondasonda ne gagaana nebikusobera n'obwalabwala n'oddaawo nebikusobera tunoonya eddagala tulirabako tuli bubi tukyasobola kuba bicycle kick ate ng'ogijjawa kakati n'amatovu kyekimuyomba kakati oli n'alaba nga takyasobola kutuuka ono takyajja takyakola kinamusindikira omwana kubanga ono yalowooza nti okuwa school fees oba omaze omukazi ssebo okumubeezaawo yadde weeks ezo ono okumubeezaawo nga programu ye etegeerekeka eyewaka otherwise ayinza n'okuleeta obusungu buyinza n'omuleetera okuleeta buleesi n'aleeta omuntu awo n'amuleeta awaka era bw'olaba omukazi ng'amaze ebbanga nga ti programu tewali manya nti alina gy'ayitira oba ng'ava okukola oba ng'agenda n'amala okwetereza n'akomawo nga ye ali mulaala era bw'olaba omukazi nga takukolako bbuba ng'omanya alina gy'ayitira of course babaayo balina abantu baabwe balibeerayo n'abantu baabwe eyo mbeera kwegamba yeeyo nga n'abasajja bwe babeera n'abantu baabwe n'abasajja bwe babeera n'abantu baabwe naye akati nzama agawaka gaagaana akati ag'ebweru genina fetu abamu tuli kuyebwenje bweyebwetu tusula tukukunadde nga rumono onookola ki kwezi Robinson nakugamba mbaako wonteteeka naawe tondagirira hati nkole ntya omanyi kankubulira embeera etuuka neekusobera Robinson nga tonna kyakukola ng'ensonga onoogitunda butunulizi bwoti ng'oliisa liiso maama ng'oliisa liiso olwo tutunda bwoti nga tonna kyakukola n'obeerawo ate okola otya kati omusogawo bannange ate kati omukolere ki akole byayagala ate omukolere ki bigaanye ogezaako ensonga neegaana okola otya n'otitenkanya mu mbeera yonna onootuga ogenda kwetuga bwetuzi ng'ebintu byagaanye mweno temumanyi mwennaku abantu gye tuliko mutabani wange akutuulirira atya n'okutya ate atya ki gye tuli naye jajja otuusa ekiseera nga ensonga otunula ntunuulire ne musalawo ne mubeera mu kanisa ne murokoka ne mudda eri Mukama ne musaba busabi Mukama naye nga ye ekintu kiri wano musaba naye nga yalina ekiniga kimuta naye gwe oli mu kusaba Katonda Mukama nyamba Mukama za abaana naye nga yakulabira ddala alaba gasiya yennyini ng'eryange erinnya lyange olwo bita byakusaaga kakati niisi kyekimuyombya si kirala niisi omusajja yamusuulawo ate ng'abaana abamu bakyali bato owulidde ate niisi akyali muwala muto ate omukiga tomuzanyisa tomala gamusuulawo omukiga olaba n'obwogenda obugenza kubuuza olagawa bino byogiraagira nze nina sipiidi ngenda ku show saye tugenda ku seeti
tobinyumiza mu kiga gwe mufuna olabe akuteeka yamwefunira yo mu kiga bw'oba ozze ng'ozze olina okugusa ensonga si byakuddaawo ate ndi mu musaaga ndi kusaa so kati Lutaaya akimanye kyalina okukola kiri ekintu kimu okudda ewa Niisi n'asula ennaku nga 2 n'agaba ebisanja kubanga yakuba n'oluyimba ng'agamba nti owe nga bye mumanyi naye tuwe ebisanja kaakati awo kati Lutaaya akimanye ate ekintu kimwonoonera kubanga alinga atafaayo ku baana be gw'osasula fiizi naye n'otabawa kyakulya baba balyaki ate abaana balina okulaba taata omwana alina okulaba taata biveeko ebyo nalaba ku taata we fiizi alina obimulaba era kikankubuulire oli ne bw'abanga yazaala mu mukyalawo alina engeri gy'amulaba n'antwalayo abaana ne bw'aba tabatutte naye yamulaba ati gw'olowooza yamulaba gw'olowooza nti amulaba ateeka omulaba amukubira akasimu ne baseka bwe kibanga si kyekyo omukazi ajja kuba munyiivu buli kaseera kona omubuuza ekikunyiza nga tukiraba ogula ebirabo okubimalayo mu maduuka obireete naye ng'omukazi takuddamu ngate kiki nti oli tamukubira teboogera taata w'abaana abasooka bamwerabira bwe batyo first cut is always the deepest ewe byobeerako byera byakusaaga ebyo boosaaga mu busaazi kati ye Lutaaya bambi byaliko ekiwala kyali kito nga kisobola okufuna omusajja abeera nakyo bw'omu naye kati n'okipasula n'okitwala kikukkiriza kizaddemu abaana tosasudde tokisasudde kiri awo kakati gwoba olowooza ki kati kaaveeyo ensi yonna emanye nti olina 2 mukazi mutuufu kaaveeyo bagundi bagenda kuwa amagezi bantake baganda bagenda muwa amagezi bamugambe nti waayi omukazi kati wamutongoza beera naye mulabirire omukuume muwe byayagala naye kati ye Lutaaya abitutte bw'ati alowooza n'amatovu takyalina kyasobola kuzza wagenda ogenda n'ozaala abaana mwoyo omukazi ng'omulaba kati n'amatovu akyagenda kuzza hati gwe n'amatovu kiri kimu alina amayumba alina bizinesi alina bikimu abaana babe bali bweru noono mukulu naye mbuba osobola mutwala ebweru owoono naye agende ebweru okusasula fiizi tekimala nsonga pulaani mukazi olina okuba naye mu buliri ssebo biveeko ebyo wankati kyekimunyiiza era abakazi abasinga bayomba otuuka ewaka nayekanjabula nayomba nakuba abaana babayisukolo kiike omanyi kyabaakola ekyo n'atandika okubalangira mufaanana kitammwe era obusiru bwewammwe biki n'olowooza ekikumuyisa obusiru kiki the main cardinal reason gy'oleetera omukazi awaka si kumugulira mmere si kumusuza mu kalina si kukola ki ensonga eyamuleesa awaka yeeri kubugiriza ku nsonga zonna teyamanya ne gy'osula oluusi wali mu kazigo teyamanya by'olya oluusi wali mu wuulu ng'olya kikomando ate ekyamazima teyandigumidde kikomando naye yajja ewuwo yakumatira abeere naawe mu basajja bonna ng'alaba g'osobola okukola ensonga eyo n'ogigusa kubanga abasajja batono abagusa ensonga kakati ate nodda mu kakati ate otandise okugula mmere kuleeta nkota z'amatooke enkota z'amatooke yagenda okufumbirwa kusabako ekota y'etooke kati otandise okuleeta enkota y'etooke otandise mami nsindise n'enkoko ziizo lya kyekyamuleeta ewuwo ewaabwe nabyo byaliye tebiriiyo lowooza waakiri bwabike mutabani wange wano yafuna akabayisukolo kiiki n'amala wiiki namba nga takola nga kamusibye enkalu mbu yalumwa okuva eno ku kalundirundi paka eno mbu nga wonna wamutujja ng'ejjute bannange anti kati bagenda beepika wiiki namba ng'ali waka ati nakimanye ako kajja mutta kakigabwa kakyabo akeyafuna akagundi ako bayisiko keyafuna kojja kagato ya butunda wano kakati alinde yakajjawo kojja kagato yakaleeta n'akamuwa n'afuna omukiga ono omwana nze simanyi kiyafuna kyonna kiyafuna mukama yakimanyi kojja kagato ng'anaaba akoze omulimu gw'amaanyi naye omwana yadda nga yeetagana kuteeka ku macupa baba w'essimu y'akagato waakira omugongo okukuluma okukutuka naye ng'otuukiriza
banange kiruma okuvaayo ngaronsa omuntu natoko okugamba obadde kino otandika okuwoza nalwadde omusujja gunnuma nsonyiwa mami enkyadooza binaatereera nojja y'ataano n'ogamu eyandimadde 10 naye munnange ensonga eyo ekolebwa buwongo buli obuwongo bwo lwe butabeera settled lwe bubanga butawanya nva ku bwongo n'amatovu yandibadde awamu Geoffrey ndowooza akalembereza muve ku bwongo nze nkubuulira kaakati eyo nga tuvuddeyo ate n'amatovu naye yali afunyeyo omusajja juuzaawo leka awo komaawo toyongerayo anti kati bwe tuba twakwogera amazima omanyi kakati Robinson mwana wa ssebo lekamwogere abantu kambategeeze kubanga ensonga eno nkulu ssebo w'ekitiibwa nze nakukyazizza eyo ensonga tugiveeko tudde ku ya abadde afunye omukongo sinawaawa kaakati Stesha Mayanja olwaleero ngenda kusomeza 26 yeegobye omukongo waali mu kibiina omukongo ye amaka naye abadde agatutaga Lutaaya era wegendereze Lutaaya bw'aba talina mukongo nga abeera awo ng'aliira awo emmere n'awuuta supu wali ku restaurant Lutaaya omukongo oyo mwegendereze muwanvu bw'ate atunda gold amaka gatutti biwed ate n'amatovu olowooza nadda ku busungu bw'alina maama leeta embozi endala wanga abula tugube ngenza okulaba nga ondese nengange nkigwemu nzeka nange osanze endaba Stesha Mayanja olwaleero ngenda kusomesa 26 alangiridde n'agamba nze neegobye mu kibiina sikyayagala yenda kunoonya bapizanti bannange nkolagane nabo nze eri gye nabadde nagenze kusaka ngaasakiraani naye nga tanaba kwogera bw'atyo Nambale kyamaani w'ekibiina ekyo mu ggwanga Nambale ye sekutale geno yagambye nti nno tugenda kumuyita tumukunye atubuulire teyalinze yeegobye ati naye abantu bannange tebaswala omanyi bagenda ne baleeta gundi oyo Stesha Mayanja nga bamanyi nti bwe bamuleeta baleese omukazi omuyimbi agenda okukola ki agenda okutumula ekibiina baali bamuleese omanye ekibiina kino nego baleese abadde agenda kwesimba bulijjo yeesimbawo ku ebusujju era ne mukamyufu kano abaddemu nga weenaale mwami Robert Kasibande ati abamuleeta era baleeta ekibiina kya gundi kino era beenaale Nambale weenaale minisita Balamu ne gundi Nambale ate si weenaale naye kati naye agenze kubanga ekintu kyayingidde kyenaale ate yakireese kyenaale ate yakireese naye yagendayo nga naye anoonya kamwanyi era baamuwa yakwata yakwata ekintu ati akati ne bamuleeta banga tebamanyi nti teyasoma bagenda okutuuka okwesimbawo nga Stesha Mayanja alina yadde P7 talina tayogera luzungu yalwogereddewo nga tanadde P7 era kwe kuleeta Robert naye weebuuze Robert bamugyewa owe-NRM abadde mu kamyufu kati yaze ku bwa president ate nga ajjidde mu Peasant Party omanyi abantu kye batamanyi tebamanyi nti tewali opposition mu Uganda bano bonna abagenze kuyisa bivulu Museveni ye yakoze eki yamaze dde okuwangula era baŋŋambye nti list bagikolako y'abagenyi abagenda okuyitibwa n'abo abagenda okuweebwa minisita yamaze dde okukolebwa ye Museveni yamaze bano bayisa bivulu kubanga wali mu kakiiko k'ebyokulonda wali toyitawo tosobola Nancy Kalembe yakugambye nti bamukubidde simu bagamba leeta ssente tukuyiseewo wano niye mamaaza teyayiseemu naye ng'ekigendererwa kyabadde nti tebaagala bakyala kuleeta bakyala bw'oleetawo mukyala bagundi bayinza okukibuukira Rebecca alitwala Kadaaga ba Miriam Matembe bayinza okubuukira omukyala bagaa katusapootinga omukazi ate obululu bwa Museveni ne bukola ki ne busalika ate nga buli mubakyala kati babadde tebaagala ekyokubiri babadde baagala baleeta abantu naye nga basinga bava mu Buganda njagala oyogera abavudde mu Buganda oba wamanyi olabe kuliko Mabirizi Mubaraka Munyagwa babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu basatu ono ate Robert Kasibante bana wano n'omulala bali bataano kati ebitundu kumpi 2/3 abeesimbyewo Baganda toyinza kukimanya ekyo Munyagwa teyabadde wakuyitamu naye yayisizeewo ku busiraamu kubanga temwabadde musiraamu kati bamuganda gamba abasiraamu bagenda kukola ki nsereko omugaanyi Munyagwa naye omugaanyi
kubanga ribwe yawanda wano muyagomanyi muwanzi mulungi yawanda nnyo bwe bambagana okugira nawanda basiraamu nawanda basiraamu bakoto bikibikiwe nayogera ensonga y'obusiraamu yeje yatambulirako era bali nibaga nti mugire ate kirabika munyagwaye wa odi Kampala kirabika akati nibagamba katukire kikatore ali rwadiko nnyo owekibuli side naki mukulu nsereko baga nti kabagire katono munyagwe kyamuyisizaamu yensereko emikono yagitwalayo yagitwala nete jawera jagano kuwera jagana nobwe jibate jiweze wali si mikono ntijiweze akachiko kebyokulonda kano kakuyisaawo nga n'emikono ejateekebwayo gyonna gyegiri tegiriiyo gyegiri kati bakyuse nanga muntu abantu gyegiri bakuwa buwi era kyebabadde bagambye Nancy Kalembe kituufu bakuwa buwi n'oyitamu kati gobeera ne agent eri alaba emikono gyo tobeerayo na agent tomanyi babikigira batya ye babikola batya ye byobimanyi kakati bo bayitamu buyisi kati ebintu bino nze natwala jange ja MP nibatuuka wali nibangamba nti gikole flying nibigwa kakati gwe gyali mitono naye wali eno gye batwala mu kakiiko k'ebyokulonda emikono kenda bebasalawo bina kati bagikola batya batubuulire bagikola batya okumanya nti guno mulamu guno mufu bagikola batya nisimanyi ne Kyagulanyi baali bamukangamu manyi Kyagulanyi yatandise okuleeta amampaati gagamba nti nze independent minded ng'agamba agenda kuvuganya ebyaddala nwaga katukange butukulage nti tusobola okubuuza emikono era ne Jozi narajana president yabalagidde abanupu babawe sente za iPod babawedde buno obumbi omusanvu naye okumanya nti abantu abo bakuusa yagamba sigenda kugenda ne Museveni kuteesa ne Museveni mumpo buwumbi 9 nze nkole ki nkole campaign zijja kumala abantu bamaze okuzisonda ate nayingira iPod bane Kyagulanyi banatawanyiza bana Uganda kyovula tagenda kuwangaalira wano tajja kuwangaalira wano kubanga genda kujebwa n'abajjeyo nyingi 12 enki 2% ngate gundi opinion polls kati ziraga ali ku 37 president ali ku 51 ani yakoze gundi bazikoze mu social media nga bazikoze mu bantu bameka social media n'abaana ababayo ate tumanyi gwe tokimanyi nti obeera eno naye nga government yekuyingizaamu abantu kimwayita political intelligence ekuyingizaamu abantu Kyagulanyi talina bya 37 ngazijjawo Kyagulanyi bw'anaafuna 37 % ngenda kuleeta akakadde wano nkawa abantu nja kanoonya bakuba amasimu bakafuna nja kanoonya nze nkubulira bw'anaafuna 37% oluna ayinza obutagifuna tasobola kuzifuna nawazijjewa olwa ne muntu bamuzira waliwo amwogerako nandera mafaabi waakirino nandera mafaabi naye bonna tuwali ayogera ku Dr. Besigye okujjako gundi yagenzeyo Baraka Munyagwa yagenzeyo mulaba era yabadde nga ayogera ennaku 10 zagenda okusooka okukola yagambye mbu ajja kuyimbula Dr. Kizza Besigye naye agobe n'abagwira bonna naye ate Baraka Munyagwa agenda kusanga obuzibu butya era kibooko azirinde era ojja muwulira ngani amukuba Museveni bajja mukubamu bano aba security bajja mukuba ate nga ayina bamukuuma abamukuuma bakuuma just abantu abagala omutuusaako obulabi naye bano abakibooko babakuba tobalaba bulijjo ate banamukuba batya kibooko ng'abasirikale be weebali anti linda ojja biraba okimanyi nti babawadde SFC si poliisi mbamanyi SFC ekuula omumiro kakati ekwagaza kiggwe gasiya gwe linda ojja biwulira bonna beesimbyewo ojja bawulira bagenda kaaba amaziga naye nga gaggoonya kubanga bonna bafunye sente zavudde mu gavumenti bazijja Munyagwa tanafuna sente agenda zifuna nandibadde nzirabye agenda zifuna Munyagwa naafuna agenda kufuna gwe linda ezibayambako mu kalulu ate teziri mu mateeka ziyita bbali bafunye bagundi bafunidde eddala gwe tomanya nze kankubuulire va ku Uganda eno va ku nsi eno ensi giveeko bwebanga basobodde okumuyisaamu nga yabadde bigaanyi ne bamuyisaamu tebalina busobozi obulaba nti akola kampeni okuzimalako kankubuulire omuntu atali ku gavumenti nga yeka wamulaba engeri gyabonaabona Mukaku emmotoka yamulema n'atuuka n'okutambuza ebigere Mukaku yabonaabona yatambuza yatuuka taliddamu kwesimba ogwa pulezidenti taliddamu tasobola katoyo baali baagala bamuswaze yatuuka n'okutambulira mu gundi omanyi omuntu okutambulira mu motoka ya poliisi gye bamuwadde eya security nawe abanaye muntwaleko
ngejatulako mu maaso mukameme ka police abikachiko emikono nakaya tekikirizibwa kandi tikutura mu motoka ya police mabirizi yafuna kosa nga mwatambulira ye kakati nze nkubulira kakosa katono bobanga tole ku government mujja kulaba imotoka ze bavuga mu banga tono mujja kulaba bagenda kulya kikomando nga bagamba tukiriye n'abantu aga naye nga sente tebalina badina za kikomando nga olusaniya tetukyalulya ng'orujeewa gono osaaga gwe osaaga ne gavumenti eno bwobanga toli kuyo ekubonya nze yambonyabonya nga ntaddeyo emikono nembonyabonya nalina kampani 3 emu twagirimu fembi twatandika Linkline Agency yagwa nalina Kabuye Investments negwa nalina Hulda Uganda yagwa byonna ne General Nkora nga treasurer nibangoba kuuma nibangoba lwakwesimbawo toli nobwogenda mu kooti butuuka wali omusango nobeeraawo fayire eyiyo yebula bakira ntibona nibagenda wano nebine byaloya era bakuyingira mama wesirikire ogenda okumala amateeka gwe mbate gwali lutalo lwo ngono osaaga n'okusaaga ensi giveeko gavumenti eno nga tekwagala gavumenti eno nga toli nayo tosobola kuyitamu tosobola kwesimbawo tosobola Mayanja abamuwadde sente ye ate ani yamuwadde bamuwaayo obutonotono bamuwaayo miliyoni nga 3 okusooka kubanga abakirimu kyalimu baramu ne Baby Cool nga bwe baleeta sitesi ya Mayanja kakati ndowooza sente era nga bazijja wa mukulu kakati bwe yagize ate bakyamwagaza ki naye sitesha ye yali takimanyi talina mpapula ez'obuyigirize yabalimba ntalina yali takimanyi kye yagendamu yali takimanyi kubanga yali alowooza nti yagenda bugenzi kujja kwesimba bajja mukola ki n'atanta alina okuyita mu kakiiko k'ebyokulonda ka verifying empapula ze alina ebikirabika byalina bya NASA byatambula nabyo ate nga Electoral Commission sebe verifyinga kumpapula verifyinga so kakati awo sitensia bwatyo nabanga ensonga yazoonoonye bwe bamugobye bamuyambi kubanga era yanduswala okusi okamala ate yakomyawo yagenze n'ayimba yagenze wa Museveni n'ayimba tewamulabi bwabigula kakati oyo kati omugamba ki bano tebandifunye adaka era kandidate waabwe yagenda okusemba kasiba nti ate agenda anamumanyi naye businji tubagenda muwa kalulu bwa president obadde wesimbawo kubwa akalulu kano kabeera genuine oba bakuwa tekaba genuine bakuwa kye baagala twagenda mu kulonda okuwedde twabagenda okulangira Prime 7 ng'obululu bw'e Kampala ne Wakiso tebunatuuka mu kakiiko k'ebyokulonda naye tewawera yadde kilomita 3 in fact akakiiko k'ebyokulonda kali mu Wakiso naye bwali tebuliiko tebabugattako n'omulangirira ati goddaawo naye nga obululu obusinga obulungi mu Uganda buno buva Wakiso ne Kampala tebwaliko ati goddaawo n'olowooza nti obululu bw'olina nti buli genuine no tebuli genuine omulamuzi byabakama bwe yali agenda kusoma akalulu luli kano yamwimirira mu mugongo n'atandika okukola obuntuntu bw'ati abantu bamubuuza nti obululu bw'osoma obujja wanga tetubulaba kubanga mashini zonna zakolapsinga nga tewalina internet naye nga yasoma n'agaba bye bandeetedde ne bamubuuza n'abireese nga tabaddamu yabaddamu kyagaana okulangirira Museveni nga president kuno Prime 7 agenda kujonga 7 oba 9 agenda bawangula nnyo kubanga abantu ndoza balabika nga abagonze anti katadde okubalaga nti yeye kati bululu gundi bwe yajeeyo Anita Among 9 mu 2 awo Museveni agenda okujjayo